Nze Teyewunyisa Tumwine afudde kubanga afutaro si addera omulamu ennyo. Ekyokubiri abadde muntu wadde nga abadde yeepankapanka naye abadde human being, abadde muntu. Mukama Katonda abayambe bafiire mu rigimu yaabwe because singa kabataana ne basomoka ne bajja bafiira mu rigimu yaffe ejja mu gavumenti eyaffe, special attention ezo tebajja zifuna because ffe tuba tunafuya amajirobero ge bambala, tuba tugana kigera kuba naffe tujja kuba tulina abajenozi baffe ab'enjawulo bakuze jjukira baatuuka wano ne bafuna abakyala ng'omuntu abadde mu nsiko bwaba abamaze emyaka 5 afa obukalaka ne badda mu bamalaaya wano ku gurawundi okitegeera ne bakola effujjo lyonna ne babanga batambulidde ku ddagala throughout. Kakati ekyajja n'okufa tebansonga. Kenya twali bali twagisookayo dda mu demokrasi ow'ekimemete singa ffe tetwafugibwa bayaaye okitegeera kubanga ffe gana amateeka ge bakozesa olwaleero twagakola 95. Bw'olaba engeri Ruto gy'abadde yeekondakitingamu abadde ng'alina political discipline ya kika kya waggulu. Okwongereza ku ekyo yakola ba allies mu regions zonna. Eyo y'ensonga esinga okuba wano abantu. Gwe obadde okimanyi nti Ruto students wa Michael Mabike? Obadde okimanyi nti Ruto student wa Muwanga Kivumbi Michael Olume Bayiga? Ffe ba players baffe abaawano tebeetaagana kukwatana muzindaalo era neewunya media houses awano bannaye zimala obudde bw'abantu ziwadde abo abantu omuzindaalo okwogera. Omuntu omaze mu parliament emyaka 15 tomanyi jjinja, oli mu kuzimba apartment, oli mu kuwasa bakyala. Kati Ruto ng'asinzira wali afuga president wa Kenya ng'ogamba Ruto oyo namulaba. Ab'Kenya bannakenya batusinze nnyo bo batambuddeko. Can you imagine eggwanga bakulembeze be balizimba omukulembeze ideology joina mu mutwe joina okuimpatinga mu bantu abantu bamala ne bakugoberera paka webuuzeemu Ruto atuuka atya okutuuka ku eyo level ayiseewa. Ebyobufuzi byakulwana tewaliiwo ntebe ya byabufuzi gyoyinza kufuna nga yakuliira ku mukeeka, tewaliiwo ntebe ya byabufuzi gyoyinza tuulamu nga yakulondawo obulonzi. Oyina bw'olina okusamba ne badde ebbali mwabali eyo agamba sijui jjajja yamuyisizaamu sijui ani. Ruto yadde w'amaanyi ge mazima. Abaka ba parliament yabafunye okitegeera, bagavana yabafunye, basenita yabafunye. Kiri very very clear nti Western Uganda it is for Museveni and his people. Museveni naye ekyo yakimanya. Ekyokubiri n'agamba ku region ennya nga teko region ki nga seko Northern Uganda bebanguba okubuzaabuza. N'atakoma ku ekyo n'agamba kati nwane ntya okukonsolidating ddala ekintu kyange kangende Enfaa East nayo nkungeyo. Kati gwayagala okumugyawo mapeesa ki gonyiga kwanza? Goina Central Region, oina Eastern Region. Eastern Region inatandikira Busoga. Gwe mpaayo ekibiina kimu wano mu Uganda. Bukyanga tuva mu kalulu ekyali kifunye ku special operation mu Busoga. Teri yenopieka. Kubanga ffe tubadde nga wano ng'abantu boogera ku bya alliance. Ebibiina byegatte. Ogenda kwegatta naani? Ogenda kwegatta ne Jema, ogenda kwegatta ne CP, ogenda kwegatta baleese eki ku board. Omusajja alliance gye yakoze wetangula yagenda n'atuuza delegation conference y'ekibiina kye ne bakola resolution okwagira Ruto. Mudavadi n'atuuza delegation conference ey'ekibiina kye. Ogenda mu mukago ogwa UDA ne bagenda era mu mukago ng'olaba buli muntu eyeegasse ne Ruto alina kyaleese. Yeyo capacity gye nkugamba. Nefu tuzanye ebyobufuzi ebyekijega. Okiwulidde munyumirwa genda muki mu conference wali eri ku Afrikana nga mufuwa luzungu awo nga buli muntu adda mu moroka ye. Ekisooka temusobola kubeera na alliance nga temukanya ku leader. Okay, a very good morning, good afternoon. Mwasize mutya okusinzira mu nsi mwoli. Abamu obudde bukyali bwa kumakya, abamu obudde bwa kiro. Bonna twatumiddeko nnyo mikono gyaffe mwenna gye muli. Naddamu abali mu diaspora mwebale nnyo mwebale okubeera munaffe. Tunako ne mukwano gwange maama wange nnyo omulungi
Mama Julie tukutumiddeko nnyo webale kutwagala twebale kutambula munaffe. Gen.Bigirwa awuna atuuse okuva ekamuli aje awereze ensi yaffe Uganda. Struggle etuuba left, right and center n'ekirala mwebale okutwagala. Tuli ku The Flashlight Channel Uganda, channel mugusa super nsonga nga temuliimu kwetiririra wadde okubonyaabonya munnansi. Ekyo tunobudde obusinga kubatangaza kubaweereza issues eziri mu kutambula wano buli wamu. Mikwano gyange mwebale kutwagala naddala Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo, South Sudan, East Africa, or South Africa, Zambia, Nigeria, and the other kind of nations over that side. America, Bungereza, Indonesia, France, Germany, Italy. Mwena jemuli, mwebale kusigala nga mugoberera omukutu for The Flash in Uganda. Gen.Bigirwa mwali mu nyumba amaze okutuula lete mumbuuza lwaki siri mu kamera. Ndi behind the camera olunaku olwaleero tuwayeemuko nange ndabe bwe baba bakuba ebibuuzo bafaana batya nga nze ababuuza nga ndi ene side zeno. Geno ensonga ziri mu ggwanga mpitirivu. Esookera ddala Jjajja Nopu Byarugaba William omusajja akyali muyi nnyo. Munange neewuunya nali mmanyi nti ebyaddala nga mmanyi nti naawunye. Naye maama gye byavudde nange simanyi. Naye nga mwongere tusabira tumusabira nnyo asobole okudda engulu. Musajja waffe agezezza astrugglinze n'ekirwadde kimuluma embiriizi buli lunaku. So kindly wherever can pray for us, which he will be fine by God's grace. Ekyokubiri, Kenya yamaze okulonda kakati sinawulira miggo sinawulira musaayo okujjako mu gwe nawuliddeko nti bamuwambye bamugye mu kakiiko k'ebyokulonda mu meeting bamusanze olunaku olwajjo nga mufu. Yeyo incident gye naakawulirako. So ate nga bagamba Ruto okulya akalulu Museveni yalidde. Odinga abakulya nti Bobo ne yandibadde alidde. So simanyi what is it. Ensonga za Kenya gwe nga kinoomu oziraba otya. Nga tunagenda mu Kenya ensonga ziri mu ggwanga mu nsi yaffe. Omuvuli omukulu eri Tumwine batugamba mbumbu mufu. Abamu bagamba mufu naye nga simanyi kituufu kye kingagwe Geno munno olina okwanga omukozeeko da research. Geno munno kiki ekimutuuseeko omukulu oyo Geno liiso limu. Buuza kwa tulaba tutandikire awo. Okuli wali omukwano gwange bamuyita Be Nice Sarah ayina magazine gy'agenda okulaunchinga omuli mundama abakyala bali mu Bungereza nammwe kati mwena bali mu diaspora abakyala abali eyo mumwettanira omukyala Be Nice all magazine gy'agenda okulaunchinga. She was finding the way how you guys can come together, especially women. If you have different projects, different companies, come together mulabe nga musobola okuzimba ekintu kyamwe mwe abakyala, especially women in diaspora. You can contact Be Nice Sarah on her telephone number egenda kwange etawo wansi. If not that, you can even find her ku mukutugwe Be Nice show. She will be there all the time. Ajja kuba asobola baguziza ensonga zammwe zagenda okuteeka mu magazine. Very soon it will be on air. Geno obuza kwa tulaba tutandikirawo. Batulaba balungi nate ndi musanyufu okoma mu studios za Flashlight TV. Amanya n'eddoboozi nze Gen.Bigirwa Moses akulira okukunga mu Eastern Uganda ate omubaka wa Parliament owa Kamuli Municipality mu Nopu mweye embeera. Ndi musanyufu okubeera wano okkiriza nsaasire mukadde wange Jjajja Nopu Mwami Byarugaba. Omusajja omukwano gwange nnyo is a true comrade kubanga ndudde naye mu media okumala emyaka kumpi 2 era ndika okumulaba nga ndi kavubuka kato nga wa NRM naye ng'era olaba owa NRM ajja n'ensonga era nga toli musajja nga tozijjaawo. So oluvannyuma Katonda amulabikira n'afunira ddala okulabikirwa okwaffe n'atwegattako. Nsaba Mungu amusaasire agire nga amubeezaawo oba oliawo tutuuke naye mu Uganda empya gye tuluubirira okutuukamu. Nyala okwebaza mwenna abali mu diaspora, mukadde waffe omukyala Juliza awedde nange nkubuuzaako mu ngeri y'enjawulo nti byonna byokola mbyebaza. Mukyala Juliza awedde annyambye nnyo ku ddagala
lya digestion system era sebo kati nengezaako okukola ki okutereera nyala okumwebaza mungi n'abalala bonna abali mu nsi ez'enjawulo wano ku ground mwetuli tukyatambuza emirimu gyaffe mbadde mbuzebuzeemuko mbadde n'obuzibu bw'erinnyo nalikuulamu juzi lyali lintwala omanyi bagenda ne banguwa bitiya gaasi bino ebyokukirozirenge ebimu nembimira kati chemicals njereere bitta amannyo bitta olulimi bitta amaaso bitta system yonna ey'omubiri nga we functioninga so niwe naaba nga amaloboozi gange gali wansiko temwewuunya yembeera gye tulimu naye nga nimusanyufu okubeera wano sebo abatulaba mbaaniriza nnyo weewaawo tweyanziza nnyo geno ekikulu kya byonna onakukola njagala tuwayeemuko nga bwe twageyageyamuko ku nsonga ezimu mwabali ku program you can text your question bw'oba oyagala gena akikuddemu agenda kikuddamu as you're sharing the content mwena abali mu Abu abali mu Kuwait kwano gwange webali kubaayo nkutumiddeko nnyo webali ddala ensonga eriko olunaku olwaleero ensonga ya Kenya ffe nga bannaffe bannayuganda kiki tetwandiyizeemuko kuba ndaba ku lwange bimpa my personal opinion Kenya tebitambudde bubi nnyo sirabyeko opposition batute mu kkomera nti ali mukulu ali mu luleka ali mu competition nabali sabyeko yenna president yesembyeko abadde under house arrest sirabyeko president yenna bamukozeeko akabenje babadde bali mu style yawe batambula freedom their campaign and everything was the way it was fe bannayuganda oluzalo lwaki tetusobola kweyisa nga bannakenya babaddemu kakati ensonga ye Kenya erimu ebintu bingi era ba political analyst bonna simanyi baba nasobola okuginnyonnyolera abantu baffe ab'Uganda ne bagitegeera simanyi naddala abantu baffe abatera okufuna emizindaalo egy'amaanyi okusingako ffe gye tufuna naye nange nja kujja neeyongera okugirambulula mu ngeri nze gye njirabamu Kenya, Tanzania, Uganda zensi zinakazadde za East African Community era ensi ezo zitambulirako ebyobufuzi bya East and Central Africa zino ensi endala Rwanda, Burundi, Congo, Sudani batabanyi baffe abo kakati Kenya bagenda ne balwana olutalo ne baluwangula baafuna chance za mirundi ebiri okutuuka kweno level gye baliko chance yasooka Moi bwe yakwata kubanga Moi yavuga ekyajjajja kyatuvuga wano ekyokulemerako ekyokusiba ekyobutakiriza public assembly ekyobutakiriza abantu kwogera ku radio byonna ebyo Moi yabikola ne bikola ki n'abiteeka wali era Odinga babadde nnyo mu makomera y'omu ku basajja abaasibwa ku mulembe gwa Moi ne bakoowa n'okukoowa kakati Moi emyaka ne gimukutula n'agwa wali era wenjogera wano mugenzi kakati omuntu eyamudda mu bigere era naye yali musajja mukadde Mwami Kibaki era wenjogerera wano naye mugenzi Mwami Kibaki wemba seerabidde ayinza okuba naye mugenzi wemba seerabidde so olwanakyo factors z'abayamba okuva mu bakulembeze ababiri omulala yabafuga eggwanga eppanvu neyamuddira mu bigere mu kiseera ekyo ate nga yali vice president we kakati ne bajja mu generation yene eriwo kati generation yene eriwo bajja bafuna ejjambiya ya 27 jambiya ya 27 yavaamu ICC yavaamu abantu 1300 okufa egenda okuggwa ngevuddemu ebintu bibiri ekisooka nti Mwami Odinga mu kiseera ekyo yali asinze ababaka abangi mu parliament ate nga legislative powers zonna ziri mu parliament nga basinza Mwai Kibaki kati ne bagenda mu mbeera ey'okukola constitution yenywevu ne baginyweza nga waliwo obuwaayiro obutakubwako kalulu obutogerekekako
ng'ak'ebisanja ebibiri ne bakyakivinga ekyo. Olwa experience gye bayitamu ey'ejjambiya n'okubawalaganya paka mu ICC ne mwami Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta avaako olwaleero olw'okubanga yali mwana wa mugagga, ali exposed enough, talina kyayongerako nnyo, anywamu ku kabisi, yamaliriza nga talina nnyonta ya buyinza eyo okubulemera, so teyatempalinga na ssemateeka. Nga Kibaki avuddeko, kuba Kibaki emyaka gyagimugenzeeko nga talina nsonga lwaki akyusa constitution. So bali ababaka b'Odinga be banyweza constitution eno gye twogerako olwaleero. Akakiiko k'ebyokulonda enonda yaako baajawula. Enonda ya IGP, Inspector General of Police, ne bajawula. Enonda ya omuduumizi w'amagye ne bajawula. Okitegeera? Nga president alinamu omukono naye nga si gwa maanyi nnyo. Nga mutonotono nti waliwo ku some independence, semi-autonomous powers eza office ez'enjawulo eziri wansi w'obwa president. Kati ekyo bakyakivinga ne biyita chairman w'akakiiko k'ebyokulonda naye enonda ye tava direct mu nomination ya president nga bwe guli wano. So nekibanga akakiiko k'ebyokulonda kasobola okukola decision neyimirira omuduumizi wa police nga tasobola kumala gakuba abantu bira mupango, nga talina muntu gwatiisa maaso mbono afanda ampadde order from above. Kenya tebiriyo n'owamagye bw'atyo. Kati constitution ye yebayambi okufuna results zino nga bajjukira ne Jambiya ya 2007 gye bayitamu. Fwe twagwira ekibalo kwe kukola constitution yaffe mu 95 ne tuteekamu ne preamble entuufu nti ffe Bannayuganda nga tujjukira ebyobufuzi ebyakatabanguko bye tubaddemu, ebyokuyiwa omusaayi n'okukyukakyuka kw'obuyinza okutagoberera amateeka. Tutudde wano nga tukola constitution eno nga egenda okutugaidinganga. Kati kasita twava ku ekyo perimeters twateekamu ne Bannakenya, Kenya twali bali twagisookayo dda mu democracy ow'ekimemete. Singa ffe tetwafugibwa bayaaye. Okitegeera? Kubanga ffe gana amateeka ge bakozesa olwaleero ffe twagakola 95. Okitegeera? Ge balimu olwaleero twagakola 95. Bo bagakoze 28, 29, 2010. So kiba kitegeeza ki twali badde twabasookayo singa mwami Museveni yeefuulira Uganda. Kakati that is point number 1. Point number 2. Kenya okuva Raila Amolo Odinga lwe yasala eddiiro ne yeesoga gavumenti direct, opposition yonna n'agiyiwa mu gavumenti. So Kenya egenze mu kalulu nga terina opposition. Okay? Mwami Raila Odinga nga ye state candidate. Buli muntu nga bw'amulaba. That is true. Nga ye state candidate nga bwe kyandibadde nti status ko ebadde wagira Raila Odinga. Kakati naye nga Ruto wabeeredde deputy president emyaka 10, biki bye yakola abantu balina okubimanya. Yakola ebintu bibiri. Ekisooka okweteekateeka ye ng'omuntu, n'okuteekateeka gavumenti nga yeeteekerateekera ebinajja mu maaso. Biki bye yakola? Ya making sure nti ba key players bonna, ba stakeholders abasobola otuusa omuntu mu ntebe abayinamu omukono mu kubaleeta nga chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda Mwami Kibita. Okay? Namanya nti Kibita muyisizaawo. Okitegeera? Bano ba commissioners biki bakuba kyakyala wa bwereere oli kasaayisawo chairperson declaration gye yamukoledde se bagenda kuba ekirayiro. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Tebamujja kasajja nga kubanga katabusi. Ruto chance gye yafuna yakolera wansi w'omuntu omumativu, Mwami Uhuru Kenyatta, omumativu omugagga atali mu kululunkanira power, because Uhuru he can live with or without the office of the president. Yep. Okay? Asigala nga senior stakeholders mu Kenya tolina bwe musibira wabweru. Kakati tiyalina mululu kati kana akasajja olw'okuba kava eri mu bakalangini abayala abazibu, ye n'azimba system eya government, n'azimba system, n'azimba political alliance. Okitegeera, n'azimba political alliance n'amanya nti kasa ya achieving bwe yafuuka vice deputy president mu kisanja ekyasooka yalinnyawo abakyukuyu abaali bagezaako okuimajinga kuba yali akimanyi nti kazita abakyukuyu bataleeta candidate tebasobola kulonda mujaluwo ekyo n'akibala. Naye simanyi obadde dynamics zino ba political scientist baziraba. Ruto yafrustratinga Uhuru ne Jubilee alliance yaabwe. N'akuba abayaye ba Uhuru bonna abaali bagezaako okuimajinga awo n'abafulumya n'amanya nti Central Region nga bonna alaba Buganda nti Buganda tegenda kuleeta candidate. Neweyiya. Naye nga gwova Busoga n'omanya nti bwe nwana Buganda neetaleeta candidate nga nze nva Busoga, Buganda tegenda kulonda Wangulu. Okitegedde? Uganda tegenda kulonda Mao. Okitegeera? Kati ekyo eryepesa Mwami Ruto n'alinyiga n'alemesa abakyukuyu okuleeta presidential candidate. True. Kati naimajinga nga alternative mu, because empala neri wakati w'omukyukuyu n'omujaluwo. Alternative mu kentonotono ebeera yamu mukalanjini oba mukamba ku musajja w'omusentru awo. Okitegeera Uhuru waava. Kakati Ruto n'abanga atambudde yeeteeseteese bulungi, system agikoze eki agizimbye mu mpolampola ate nga tapapa. Then point ey'okubiri etusinza otulema wano mu Uganda, because biri abikoze nga yafuna chance n'ayingira system. Kakati point esinga obukulu ye political discipline ye. Political discipline abadde humiliated, okay, by the system ey'abantu abaagala okukola ki, arrogance y'abantu aba minimizinga the minority tribes. Okitegeera? So kati Uhuru yakyusakyusaamu awo n'aleeta bamatyanga n'aleeta baani awo n'abawa executive powers n'agala n'okugjawo bwa deputy president. Naye bw'olaba engeri Ruto gy'abadde yeconductingamu abadde ng'alina political discipline ya kika kya waggulu. Okwongereza ku ekyo yakola ba allies mu regions zonna. Eyo y'ensonga esinga okuba wano abantu. Gw'obadde okimanyi nti Ruto students wa Michael Mabike? Obadde okimanyi nti Ruto student wa Mwanga Kivumbi Michael Olume Bayiga? No, Sabalamu. Ono Bukoto Central. Bukoto Central. Sebamala. Sebamala wajja oyo muveeko. Naye ate beemanyi nnyo. Beemanyi mu bya business. Kuba Sebamala yakayingira ekisaawa, ayingidde juzi wano 2018. Naye kyenjagala okutegeeza UYD ya 94 eya Michael Mabike, Kenneth Poka Kande bwe basalanga board okugenda Tanzania, okugenda Kenya, expandinga
the socialist ideology batuukiranga ku baani baruto be bavubuka be batambulanga nabo mweji ng'abavuka b'e Kampala balabufu nnyo okusinga ab'e Kenya. Naye mu generation eyo yonna eyaba Muwanga Kivumbi, Michael Mabike, kuba emyaka gyegyo Lord Mayor Elias Lukwago baani abo bonna ali ku level ya William Ruto. Bonanda abantu basinga koli bano batimbi ba bipande kuba kati oli president elect naye lwaki bano batimbi ba bipande because tebalengera wala mu generation yaffe gye tubadde wano mu Uganda tetunafuna omuntu azanyanga Ruto kulengera wala. Muwanga Kivumbi kino nkyogera nga sikikoze eki nga sikirumamu amalako emyaka 5 nga tasaze River Nile. Okitegeera? Tamanyi waffe naye kusala River Nile wano mu direction y'omu eastern y'Obusoga it is 80 kilometers. Emyaka 5 gimuggweramu ng'ali mu parliament nga tamanyi nakasongola nakati tamanyiyo kino kisanya kya kusatu tamanyi Masindi. Okitegedde? Naye Ruto yali mubaka wa parliament n'akulaga nti avudde mu tribe eringa minority kubanga ejja mu kyakusatu tribe ye jajjiddemu. Okitegeera gyavaamu ey'Abakalangini ne yenyiga mu bakulu n'atula ku katebe k'omu maaso n'amaliriza nga bamukkiriza nti waali n'akola ba allies buli mu region yonna twagenza okumaliriza ng'akomezaawo meeya wa Nairobi ng'amuwangudde. Luli kwaliko Hassan Joho, iziti Hassan Joho. Waliwo omuyaaye awo yali ambala bijini mwerabidde n'erinnya lye. Yali meeya we Nairobi. Uhuru n'amukuba bubi nnyo. Kati ono yaleze omuvubuka yasomera na wano ku Team University. Uganda. Yajja n'ajjawo diguri y'ekimpatiira. Yazze wali ye meeya wa Nairobi, road meeya we Nairobi naye gwe okimanyi. Uganda inamu omusu. Okitegedde. Kakati ffe ba players baffe abaawano tebeetaagana kukwatana muzindaalo era neewunya media houses awano bannaye nga zimalira abantu ku bantu zimala obudde bw'abantu ziwadde abo abantu omuzindaalo okwogera. Omuntu omaze mu parliament emyaka 15 tomanyi jjinja oli mu kuzimba apartment oli mu kuwasa bakyala kati Ruto ng'asinzira wali afuga president wa Kenya ng'ogamba Ruto oyo namulaba Abekenya Bannakenya batusinze nnyo bo batambuddeko. Can you imagine eggwanga bakulembeze be balizimba omukulembeze ideology joina mu mutwe joina okuimpatinga mu bantu abantu bamala ne bakugoberera. Okitegeera? Kati fe abasomesa abaffe abaawano bananyini kuli kurutinga William Ruto bakyali ku level ya kutimba bipande bakyali ku level ya kusaba obubaka bwa parliament ekinene nnyo naye nga bakyali booli be bamurecruitinga. I'm telling you. So soka webuuzeemu Ruto atuuka atya okutuuka ku eyo level ayiseewa ebyobufuzi byakulwana. Okitegeera? Ebyobufuzi byakulwana tewaliiwo ntebe ya byabufuzi gy'oyinza kufuna nga yakuliira ku mukeeka. Tewaliwo ntebe ya byabufuzi gy'oyinza tuulamu nga yakulondawo obulonzi. Oyina bw'olina okusamba ne badde ebbali n'olyoka okola ki? N'olyoka opanuwa. Tugenza okumaliriza nga Ruto president. So mwabali eyo agamba sijui jjajja yamuyisizaamu sijui ani Ruto yadde w'amaanyi ge mazima. Abaka ba parliament yabafunye. Okitegeera? Ba governor yabafunye, ba senator yabafunye. Bukiri. Kakati sebo ogamba oti anti munafu. Nze simubadde munnyo naye nze ntunulira omuntu amapeesa ganyize okutuuka watuuse. Is it possible nango ga-applyinga eyo byentunulira mu muntu? Situnulira achievement yokka gyatuuseeko
naye process akituuseemu atya okitegeera kikulu nnyo kakati tuli wano mu Uganda kiri very very clear nti Western Uganda it is for Museveni and his people. Okay? Museveni naye ekyo yakimanya ekyokubiri n'agamba ku region ennya nga teko region ki nga seko Northern Uganda bebanguba okubuzaabuza okitegeera n'agigatta ku Western n'atakoma ku ekyo n'agamba kati nwane ntya okukonsolidating ddala ekintu kyange kangende fa East nayo nkungeyo kati gwayagala okumugyawo mapeesa ki gonyiga kwanza goina Central Region oina Eastern Region Eastern Region inatandikira Busoga gwe mpaayo ekibiina kimu wano mu Uganda bukyanga tuva mu kalulu ekyali kifunye ku special operation mu Busoga teri ye nupu yeka nupu yeka va ku bya nupu yeka special operation nti kati eno region nino ginyweza kubanga ffe Busoga twayita ebigezo Kyagulanyi twamuwa akalulu district 12 twadelivaringa district 9 that is A1 tuba goli academia eyo teba A1 distinction is super super A okitegedde kakati kiba kije tulina okwongerezaako nti how can we consolidate that support how can we add on MPs and chairpersons of LC5 and other lower positions ekyo abantu nga Ruto ebyo baali babisoma babadde babikola babirabirawo Ruto tawangudde by accidentally sagala bantu mulimbe bantu mulime kwekwasa jjajja Ruto awangudde by kuzimba capacity yavadanga musajja mutetenkani abadde ne vice president yava mu Central nga wamaanyi nafuna ne bameya abana abato abagizi butereevu yabazimba mu regions zaabwe basobodde okuwangulirayo obululu ffe ebyobufuzi byaffe ebyawano tetwagala kuzimbagana Bigirwa n'afuuka w'amaanyi ajja kuwamba wanafuuka w'amaanyi agenda kozesa vibe yaffe agende mu State House bamuwa akasente my friend politics capacity building if you don't have the art of building capacity tosobola kuachivinga kintu kyonna mu ggwanga because tosobola kutuuka buli wantu kati Ruto abadde asobola okutuuka buli wantu tasobola naye abadde alina okubeera ne Ruto mu Bakamba obadde okimanyi nti chairperson wa campaign team ye abadde Mukamba abadde Mukamba presidential candidate Mukalanjini deputy president Munankanyi abo mu Central ba Uhuru mu Kikuyu okitegedde ng'ate alina abayaya abalala aba propaganda biki okuva buli mu region nga tomubuzaabuza okitegeera yazimba tiimu politics is about capacity building ne teamwork yaleeta abakalonzo Musyoka okitegedde Moses Wetangula and Musalia Mudavadi Kalonzo abadde side zeri okitegeera abasajja Mudavadi yatuuza delegates conference y'ekibiina kye ensonga njagala ogitegeere bulungi dokita Mudavadi kubanga ffe tubadde nga wano ng'abantu boogera ku bya alliance ebibiina byegatte ogenda kwegatta naani ogenda kwegatta ne Jema ogenda kwegatta ne CP ogenda kwegatta baleese eki ku board omusajja alliance gye yakoze Wetangula yagenda n'atuuza delegates conference y'ekibiina kye ne bakola resolution okuwagira Ruto Mudavadi n'atuuza delegates conference ey'ekibiina kye ne bakola resolution ng'ewuumye bweti okuwagira ogenda mu mukago
ogwa UDA ne bagendera mu mukago ng'olaba buli muntu eyegasse ne Ruto ayina kyaleese naye ayina kyaleese yeyo capacity gye nkugamba nefe tuzanye ebyobufuzi ebyekijega okiwulidde munyumirwa kola ki munyumirwa genda muki mu conference wali eri ku Africana nga mufuwa luzungu awo nga buli muntu adda mu moroka ye ekisooka temusobola kubeera na alliance nga temukanya ku leader. That's true. Leader yakola alliance kati mwe temweza kujja mu alliance mwena nga mwagala kubeera ba leaders Tekisoboka. ate kitya okiwulidde era twagenza okumaliriza nga kyetwalimu wano juzi ku Africana abakulu nabalabaawo abamu tebatusiibula natusiibula bagenze ku Africana yageze ku Africana boogedde oluzungu lungi tukolere wamu tugenze okutuuka tewanayita myezi egi wadde ogumu ebusongola twakubaganiddeyo abakava mu mukago so tuli bajega fenga ba players tetunategeera muzannyo guno guzannyibwa gutya ku level zonna no we are stupid including myself nze nkubuulira nedda nze nkubuulira just mwezi gumu ebusongola twakubaganiddeyo buli muntu yaganye okujjamu candidate okulonda kwankya ku Lwokuna so ffe bannayuganda abakulembeze n'abantu ba wansi tukyali bajega era tulekeraawo ko ab'amaziga mbujajja yawayisizaamu Ruto is a superstar tiyatunulira buntu butono abarikrutinga Ruto e Uganda bw'obasanga bamwanga Kivumbi Michael Mabike bantu ba bulijjo berowoozaako bokka omuntu nga Muwanga Kivumbi mbagambye amalako omwaka nga tamanyi jinja olowooza otya kukufulumye kukola ki olowooza otya kukulembera eggwanga n'okulinunula nga bw'ova ewuwo ku makya ssaawa emu n'ogenda nopaakinga ku Parliament n'osoma amawulire n'oyingira committee activities okay saa ya pulinale n'etuuka bweggwa n'oyingira pulinale n'ofumulayo ebigambo by'ofumuddayo n'osayininga ez'okwolwo n'odda mu Land Cruiser n'ogenda ku CBS n'oyogera by'oyogedde okiwulidde n'odda ewaka olwokutaanu n'oyingira constituency n'ovaayo ku Monday n'okikola ewiiki n'okikola omwaka n'okikola omwezi n'okikola emyaka 5 ekisanja kiramba kakati ebusoga ani agenda ani gw'olina ebusoga ye abaffe oli ku kyakununula ggwanga so nze siri mu kategole eyo ey'abantu abali mu kwogera ebigambo by'ekisiru sijui jjajja yawagidde Ruto oyo president wa Ruto is a superstar okitegedde omanyi okkirizanga omuntu ng'azanye for example embarrassment and humiliation gy'abaddemu naye obadde omulawo yeecomposinga naye abantu baffe abaawano abantu baffe njagala okutegeeza Uhuru n'Odinga batadde embeera ku Ruto oyo nga ye deputy president by constitution naye nga takyalina kyagamba naye nga yanyiga amapeesa ge mu kiseera n'asirika n'agamba kambalinde mu popular vote kakati ye n'agenda afuna message ya wanayinchi eya mama mboga mutoto ya masikina naenda kukula na watagiri okiwulidde n'afuna message y'omuntu wa wansi n'agenda namubinula bine byajjajja tebiriyo tebikola bitono nnyo it's a small factor ku achievement ya Ruto gyatuuseeko olwaleero kubanga njagala okutegeeza nti Kenya institutions zaayo Kenya economy yayo Kenya infrastructure yayo Kenya eba intellectual bayo nibo tunulira obutunulizi ba analyst bayo nga kizibu nnyo jajja okubaako kya influencingayo kubanga kitono nnyo bali abasajja capacity yabwe eri waggulu nnyo kati ogenda kutwala ssente ogenda kukola ki okitegeera tekiriiwo so ffe abasambi b'e Uganda tulabye nnyo
nti ogera nobeera ne ba players bano ne mumalako emyaka 5 nga mwetoloolerawo activities zonna ne muzikubano mu center noyita proposal ya activity naye nga tebagala giteeka mu nkola, reason being nti Bigirwa ajja kufuna capacity. Owo mu north toliyo, mu west toliyo, oyina kubeera mu central na mu east, ate east togiwadde budde bumala kugizimba. Kakati tukaaba tutya kubanga eggwanga lyonna teriyinza kubeera na buwagizi bwa mulundi gumu. Tulina okubeerako we tumyusa. Titumyusiza wa, tumyusiza central, tumyusiza eastern. Jaja naye yero yesigale mu west ne mu north. There you can negotiate power. Okay. Yes, because you have the capacity, oyina woyimiridde webakukiririzaamu. So abatulaba basebo ne banyabo, abantu baffe abalungi, njagala okubategeeza nti twenenye feka. Ba leaders baffe tubateeke ku nninga, badjustinge mu nzannya yaabwe. Enzannya gye tuzannyamu tetugusa. Okitegedde? Kuba kati nze ntuuka e Buyende. Onfuna doctor? Nze ntuuka e Buyende on behalf of Kyagulanyi Sentamu. Okay? Ntuuka e Namayingo on behalf of Kyagulanyi Sentamu. Nina ne bannange abagumira ku nze. Okay? Naye Kyagulanyi Sentamu tagenda kutuukayo buli dakiika. Why? Sikero ye nene. Sikero ye nene mwakulira operation izize. Kati Bigirwa nteeka okubanga nina capacity. Yeah? Okukwata Busoga nenjikwasa Kyagulanyi Bweddu. Oba olwanyi. Okukwata Bukedi nenjikwasa Kyagulanyi Bweddu. Okukwata Teeso n'abateeso bayo abalala ne tugikwasa Kyagulanyi awamu ne Erigoni sub-region. Gumanyi lwaki Nandala Mafaabi ayinamu kumaanyi mu FDC era yasobola okuwakanya Dr. Besigye era yawamba ne president ow'ekibiina ekyo Mwami Amuriat because one Nandala Mafaabi kisooka ayina essente, ekyokubiri ayina sub-region. Okiwulidde nti asobola okuleetayo ababaka nga 5 kuva mu sub-region eyo nga yabaleese bajidde ku kigambo kye na ku resources ze. That is the capacity we are talking about. Kakati aba abantu module eyo be bali e Kenya abasambi kweyo level e Kenya tewaliyo kwekotogera bonna beyagaliza ne kiri mu Uganda wano era jaji yafuna Uganda n'amala nga n'abantu tetulina magezi wadde. N'ekintu ekirabo wa P1 atagendangako mu lecture ya political education nga naye akiraba naye ba leaders ne batakiraba. Okitegeera because kati for example Busoga we tuba tunatuuka ku level eno Ruto gyatuuseeko. Kati Busoga wokka wetaaga okubanga waliyo operations zaayo ng'obuwumbi nga 15 buli awo. Buli Busoga wokka nga tebufuluma. Nga tetwetaaga kujja Kampala n'okukola photocopy ey'olupapula kuba Kampala. Wobona wangula Busoga nefa East. Ekisooka essente zina kubeera wali. Mu region. Nomanya nti olina constituency 10, olina elective position is 40 mu Busoga sub-region wokka. Olina ababaka 11 mu Eastern Uganda. Okitegeera? Ababaka 11 ng'omanya nti balipotinga wa nti gundi yabalipotinga ku regional level. Gujja kukaatiriza bukaatiriza. Naye nga buli kintu kisalirwawo Kampala otya. Anna jajjono. Jajjono anna atukoze bubinyo. Fa abantu abategeera omuzannyo Katonda akyaganya okutusitula amadaala. Kintu ekyo kinuma nnyo naye nsaba Mukama Katonda anyambe ansitule ku madaala. Abantu bajja kutegeera ebyobufuzi ebituufu mu Uganda wano. Okay. Nze njagala okubuulira.
kubanga ekyokola nkimanyi naye capacity ekyaganye naye byonna byonna nteekateeka za Katonda yamanyi ayinza okumpa capacity mu budde obutuufu ne tuyamba eggwanga lino otherwise nga bwe biri kati era bannakenya twegombeko obwegombi tukomaawo naye nga tetusobola bituukako kubanga tetwayagaliza tetwagala kweyamba tetumanyi kyakukola okiwulidde ate nga tetwagala kumanya as leaders beŋŋamba nga tetwagala kumanya kubanga abantu baffe beetaaga ebyobufuzi by'e Kenya tebyetaaga na kwegomba nnyo kubanga si bya principle okitegeera tebiri ideological waliwo ebyobufuzi ebiri ideological nti this is a conservative man, this is a socialist man, ono ali center right, ono ali center left, ono ali mu center, ono muriburo ali mu center. Kakati bali ebyobufuzi byabwe bya interest eziriwo mu kiseera ekyo njagalira abantu bakitegeere. You can nzira nkyewuunya nnyo ffe bannayuganda tetusobola kubeera na Uganda nga first majority teyina bwogerero, second majority teyina bwogerero, third majority eya Bunyoro nga nayo teyina bwogerero. Kubanga eno Uganda sebo ya sub-region isatu originally okitegedde originally then twongerezaako ya Buganda Busoga Bunyoro then ankole najja okitegeera. Naye tetuyinza kubanga Abaganda tebalina bwogerero mu government, Abasoga tebalina bwogerero, Abanyoro tebalina bwogerero, era n'ogamba nti ekyali Uganda era ne tutava mu tulo. Kati ekyo Kenya kiyansalinga nti ebyobufuzi bino kiki, nti omuntu akutte office obwa president nti ye yagaba emirimu, yakola budget y'eggwanga, yatusolozamu omusolo ffenna, kitegeeza sente ziba zitandikira ku ye nti ye bw'abeera mu buyinza abantu be beeyagala nti ye kale abakyugulu ne basooka bateekawo embeera tetuta buyinza. Abakalangiini abamoyi nabo ne bateekawo embeera bwe babukwata nabo nga tebabuta. Kati nga bakuba Abajaluwo okubafulumya obutabakkiriza kukwata ku kintu kuba bakimanyi nti the moment you capture state power you control factors zonna ezikoze eki ezisigaddewo. Kakati ffe wano Buganda yali edrawinze interest zaayo mpulira buwulizi ensonga sebasonga etaano ogenda okuzimenyaamenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ng'omuntu wa wansi talimu. Nga talimu. Okay, Jano webale nnyo that particular analysis. So Abannayuganda nadakakiiko ak'ebyokulonda omuli mukulu byabakama ne bawinyo dolo just basically that yali badde lesoni eri bonga abantu kwabe batufugamu eyembeera. So magezi kigotuwa nga tugenda kuva ku point. Ffe Bannayuganda ffe olubimbi olwaffe tulina lulala ku lw'Abannakenya, era kituufu akakiiko k'ebyokulonda ka wano tekayina kye kasobola kuyiga ku Kenya. Ekyo kyo kituufu olw'ensonga nti bakompitita ba wano banjawulo ku bakompitita baawa b'e Kenya. Kankuwa ekyokulabirako Gen. Kaguta Museveni omulaba, enzanya ye nga bw'azanya wano e Kenya tewaliwo asobola kuvuganya naye. Abayitamu buyisi bali ate biwero nnyo. Muleme kutereka Bannakenya. Bannakenya mwe bali balina amagezi mangi. I'm telling you, envuganya enzanya jjajja gy'azanya wano singa abadde agizanyira mu Kenya abo bonna kati jjo nalabye conference ya Raila Odinga ng'ayogerako n'abakulembeze be, wali okirabyeko mu Uganda?
gwe kimanyi nti mu Uganda akalulu kaggwako bwa president abadde main competitor nga ali mabuusu ani alimukiriza naye ekyenjawulo ekiriwo nti omuntu wa wansi owe Kenya ali so keen and interested ku mbeera yonna ebeetuuse ku mukulembeze waali waggulu kati ebintu ebiyambye Ruto okuzimba amaanyi okutuuka awo nti nga abakalangini yabateekamu embeera ne batandika omukkiririzaamu nga bw'omukwata obubi waggulu wansi gwaka okitegedde kubanga bagamba yeewofu aliyo bali mu magye bali mu poliisi tolina kyobagamba tolina kyobagamba kakati mweye embeera nekibayamba naye kakati wano muntu ki wano asobola ozimba kapasite eyo bazimba nzimbe okubanga ekikutuukako kyonna abantu bwe bagukuma okitegeera so nekiyamba it's a combination of factors nekiyamba Kenya okuyita mu bintu bingi nnyo byayiseemu mu kalulu ako so ffe kyetuyigayo ng'aba players ba wano ekisooka obujega butuggwemu ebyobufuzi ebyekijega nze nabikooyi obujega butuggwemu tutandika okuzanya politics ow'ekisajja ekikulu ew'ebyaddala Kyagulanyi agambe nti ani anyambako ebusoga nti Gen.Bigirwa Moses Gen.Bigirwa Moses yanyambako okwasaganya busoga nti ye maanyi kigensobola okumuwa nti maanyi bwegati ayongere okufuna trust mu bantu ayongere okubanga kyabaakoze nze abaakikoze okitegeera ne mu bitundu ebirala naye tosobola kubeera nga go planning nga buli kintu tekisoboka we cannot defeat this Museveni we cannot mweye embeera abantu mu region balina okuba empowered I'm telling you nenga chai no muggo tajja kusoboka jajja watuuse kati tugenda ku Moi Fezi oba Mwai Kibaki kubanga egiye emugenzeeko nnyo agenda akenderera ddala naye okukirinda ekyo agendere nakyo fakita nakyo kikola kya butiitiizi nnyo era nze ndowooza nti yemu ku nsobi gye tunaaba tukyasinza okukola okulinda nekyemutwale okiwulidde we can do something meanwhile nga nenecha nayo bwekola ogwayo kubanga bwe tutereeza bino byenkugambye ne tuzimbagana mu sub-regions owa sub-region naye nazimba district aba district ne bazimba constituency aba constituency ne bazimba amagombolola aba amagombolola ne bazimba emyalo n'emiruka network eyo nywevu bulungi sebo nakyemalira talina bwakuyita n'abasajja bagenze mu kalulu balina esente z'helicopter zisimba walingana kampu emwe erimu helicopter 15 emiridi ziringa 9 tena abantu bamanyi nnyo emididi ziyolo mu Land Cruiser zino zimpenkoni ziringa 8 zisimbye ayaye bazi parking okuva no neri naye kakati Bigirwa Moses gogamba nti ya ambassador wo mu Eastern Uganda nga ne muruka teriko mipiira sisobola kugamba nti nvudde namayingo mu dakiika 4 mbe nga ntuuse ebugiri akamoroka nvuga mbalirira gwe kakutuka akakono saawa yonna okitegedde ffe tukyali mu bintu byakuzanya buzanyi naawe era kyovola abanza obudde obusinga bannayuganda mbagalako kintu kimu ate osinga bebaza nti General Kankole the truth remains nti wetutali info gwe beetaaga tebajja mufuna ate nawe kama kwogera olina ogenda okukola research of information niji kyetugenda okwogerako naddala kati nga gwe kati musajja okedde nkubidde ovudde kamuli muganda wange bamanyi mipiira simanyi oiro obuddebo olina okwambala olina okula people don't understand that ndina abaana irima kulooza nti sina abaana nawe olina okuddayo bagambe daddy kuliko olina kyewetisi yes n'okuddayo n'akaveera ate nga basoma ebyo byonna naye
ebyo byonna byonna byali badde bitono ku personal level because we can fight, but ku national outlook ekifaananyi kinene eky'eggwanga, we need to empower fellow leaders within their localities. Absolutely. Okay? Bebagenda okutuyamba okunyweza ekintu. Busoga, it's a virgin sub-region. Okay. Abantu baavu nnyo, tebabeerangako mu buyinza, tebalina political message, ffe tufubyeko okugiteekayo ne tubanyweza kati bagezaako abeNRM bagezaako okwekwanya bakuŋŋaane. Bali mu kukola za alliance awo. Neze General n'abayise nkiddamu oba oli wa NRM ng'olina ky'osobola okutugamba space weeri muleme kutugamba nti no yawamba media. Tewambangako media. If you have something that can let us understand to right now, please, the platform is available. Come and join us. Where possible, let them come and adumulate their issues. Ky'osobola okwogera tuzimbe eggwanga. Bagamba agalume wamu agali awamu gegalume ennyama mwenna bw'ojja tusobola okwegatta tulabe nga bwe tusobola okutambuza ensi eno. abamu bagamba ekizibu kya Uganda si mabwagira NRM oba si mabwagira gundi. Ekizibu kya Uganda mwenna mukimanyi, tusobole okukitereeza, oba kyabya kusoma tukitereeze, oba kyabya nfuna tukitereeze, naye nga kisinziira gwe kiki ky'olowooza nti ekizibu kya Uganda. Era our next discussion olunaku si lwa leero onoluddako maaso awo nga ffe tenaba kutuuka Gen.Bigirwa tujja kukola naye tubabuuze ekizibu kya Uganda kiki ky'olowooza twalijjo ekizibu kiri mu Uganda. Nze gamba kwogera kizibu simanyi kyeki naye nga nkulekedde nga kibuuzo ekizibu ky'eggwanga lya Uganda kyeki. Kino nga tugenda ku kibuuzo ekisembayo olunaku olwaleero. Naye ate ngezako kujjukiza mwenna bali ku programu olunaku olwaleero nti mukadde waffe Byalugaba William Jjajja Nopo Bambi ali bubi nnyo. Kinasembeyo okuwulira mu nsonyi bbi bategeeza wano. Kinasembeyo okufuna mu ddwaliro abamujjanjaba okusooka waliwo ensobi gye bakola kakati yereese results eriwo essaawa zino okuba nti naali bubi. So anytime is likely to go back for operation, naye nga tukyawayamu tukyawaddawadda tulabe nti n'omukadde waffe adde engulu. Tumwerabira okugenda mu abakyala abali mu diaspora mwebale nnyo mwebale ddala. Be nice Sarah mujja kulaba posta nga tuziteeka ku Twitter, ku Facebook, everywhere. Mugende mwewandiise the link mujja gifuna tujja kiteekako wano musobole okugifuna nga mutambuze ekintu ky'eggwanga ky'abakyala mu diaspora. That magazine will be very soon will be launched. Jeno, Uganda eddawa nga bajjeno mbu bafa bufi. Kakati transition za mirundi mingi naye waliwo ne death transition. Twaginako nga tukyali mu DP. Twatuuka ekiseera nga bamusajja mukulu bonna batugendako nga that is their time. That's why the likes of Norbert Mao came and took over the mantle, because eri phase eyatandika ekibiina eyakisikira nga kyakatandika eyakiyisa mu mbeera eyaawo wakyaliwo omu mwami Semwogerere ne bamuzeeyi abalala. So ekiseera kituuka revolution neyeeyubula. Kati abantu abaali eruweero bonna eyali omuto ennyo ennyo yali 25 mu biseera eyali omuto ennyo yali 25. So kati that is mu kuyingira. Kati olutalo luba luggwa nga bali mu 32 bali mu 29 nga bali awo kati plus 36 years 37 oba oli mu 60 plus. Okay, oba oyingira 70 kati bonna bakuze. Jjukira batuuka wano ne bafuna abakyala ng'omuntu abadde mu nsiko bwaba abamaze emyaka 5 afa obukalaka ne badda mu bamalaaya wano ku ground. Okitegeera ne bakola effujjo lyonna. So mweyo embeera ne babanga batambulidde ku ddagala throughout. Kakati ekyajje n'okufa tebansonga but ku level ya Tumwine ku ranka ye
ebeera security concern, ebeera security matter. So bw'aba Katonda amuyise esooka nebeera ensonga ey'omu kisenge ne bagimanaginga nga abalwanyi banamagye ku eyo level ne bateekateeka then eggwanga ne balibikira. Okay, so mweyembe nze seewuunya nga Tumwine afudde kubanga after all si yadde era omulamu ennyo. Ekyokubiri abadde muntu wadde nga abadde yepankapanka naye abadde human being, abadde muntu like any other person. So he can die. Abadde yepankapanka tavaliwinga bulamu bw'abalala. Arrogance ayina y'amaanyi. Shaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba ze. Yatta abantu bangi, so time y'okutuuka enjawulo ebaddewo nti time yebadde, but is a human being, he can die. Amagye neebuzaabuza gatya gajja mubika, just like Gen. Museveni, he also die. Just like Gen.Bigirwa Moses, I also die. Yeah? Okitegeera. So kati ebyo byonna bamukunga bakomyewo maiti bagitwala ekololo boogera ebigambo bye kubanga bajja mutwala ekololo kyemmanyi okusinziira ku Mwai Museveni nga bw'abiitabiita emirambo gya banne. Bajja mutwala bafumuulireko ebigambo bamuyita omuzira w'eggwanga. Ali decorated nnyo aliko obuntuntu buno Idi Amin bwe yeeteekangako obumanyi obwo. So bw'abalwanyi buli mbeera gye wayitamuko eyakukaluubiriza n'ogiyitamu nga weteekako akanyota awo, weteekako akantu obujegerejegere obwo bwe yatungisa bungi n'abweteekako. So bajja mufumulirako ebigambo bingi nnyo. Obujegerejegere gwe tomulaba nga alina obujegerejegere bungi. So mweye embeera ffe tumulinze, Katonda wanaaba amusaliddewo, ffe tumulinze ajja kuziikibwa nga Aronda we yaziikibwa, nga Kazini we yaziikibwa. Enjawulo gy'agenda okuba nayo nti oboolyawo ye aba afudde natural death, naye waliwo banne abaagenda nga tebanatuusa kiseera kyagenda. Yeah. Do you insist he is dead, or you still assume he may be dead? Mu bintu by'ekinamagye ensonga tejjirawo. Okitegeera. Ayinza okuba mufu naye nga balina bye batereeza, naye nga kiki ennyo kye batereeza ekyama ate nga abadde mulwadde oba okitegedde. Naye olw'embeera embi Mwai Museveni gy'atadde wano etutuusiza ne ku mbeera ey'obutafaayo ku kubeerawo kw'abakadde baffe. Okitegeera nti people balina hatred kati to the extent nti omuntu nga Gen. Tumwine baba bafunye amawulire nti afudde, abamu bajja kusula mu mabaala. Ekyo mu Kenya tekisoboka, mu Tanzania tekisoboka. Ejeno abeera jeno, abeera wa ggwanga, taba wa president oyo aliko. Naye olw'okuba bano they are regime generals, okay? Era Mukama Katonda abayambe bafiire mu regime yaabwe, because singa kabataana ne basomoka ne bajja bafiira mu regime yaffe ejja mu government eyaffe, special attention ezo tebajja zifuna, because ffe tuba tunafuya amajolobero ge bambala, tuba tuganafuya. Okitegeera kuba naffe tujja kuba tulina bajenozi baffe ab'enjawulo. Nje singa nawe banafuya batitookera olutwa n'abalala, okiwulira ate nga biri ebisajja byali bya Sani Hasitisemu, byali by'e Russia mwalaali nga bikuba emundu eri yennyini ey'Ekifirika. Naye bano
Nankogo. Tebikyasoboka. Okay. So bamulete tumuziki waba yafudde. Nze ndowooza ayinza okuba mufu. Okay, mwe abali ku program tetubagamba nti omusajja ono mufu naye nga tulowooza nti ebigambo bibali mu kumwogerako ebimwetoolodde awo. We don't have any info about that whether he's dead, but if the rumors are roaming around, kyekyo kyekiriwo. Nesimu bubi, it's just a mere rumor. If he's dead, Katonda amulamuze kisa. Bw'anaaba nga tannafa, Gen obunange zuukuka gye weebase wonna ojja otegeeze eggwanga nti nooli. Ate ono gwe bayita Salim Saleh ye ate ebyo biri bitya. Bino mbikubuza ko oli Gen munno. Salim Saleh ate ye biri bitya. Salim Saleh y'omu ku bagenozi abali ku kalebwerebwe. Bw'otunuulira structure ye, body structure. How can the body structure define somebody's life whether he's dead or alive? Kakati dokita gw'oli awo nange ndi wano. Gen Saleh nga yatudde awo gumanyi tuyinza n'okunkumuka emisinde ne tuva wano. Obadde ki? Katonda tusasira kusaasira gwennyini. So abakulu bano jjukira batambudde n'ebirwadde ebbanga ddene. Abasawo babagoba dda ku mata, abasawo babagoba dda ku munnyo, abasawo babagoba dda ku sukaali, abasawo babagoba dda ku muceere, abasawo babagoba dda ku butto, abasawo babagoba dda ku nnyama, abasawo babagoba dda ku nkoko. Tebalina kintu kiri awo ekitegerekeka kye bakkirizibwa kulya olw'obulamu bwabwe obw'okutega obutezi. Naye ate nga be balina n'essente. Okiwulidde? Kakati bombi baba bakutuse seewuunya kuba ekifaananyi kinasemba okulabayo ekya Gen Saleh mu public yali tafaanana bulungi. Ekifaananyi kinasembayo okulaba ekya Gen Tumwine mu public yali tafaanana bulungi nga munamagye nga Gen bw'aba. Kubanga mu ttiimu yaabwe kati Gen David Sejjusa at least ye manyi bw'afaanana. Okay? Health status ye ngimanyi, muntu akyali sitongo, tuyinza mugeraageranya ne bano. Naye ayinza n'obbasooka okufa okusinziira ku nteekateeka zaaki za Katonda. But bajeno abatuufu mu nsi yonna bafiira ku myaka 95. Okay. Bajeno abatuufu bakoona n'ekikumi olw'ensonga Gen yenna olutuuka mu myaka 60 gavumenti alekulira emirimu n'afuuka consultant mu ngeri ye n'atandika kulya buli sente afanda ali wali atudde. Ebikola byonna abirina, buli kintu kyonna akirina, n'ali akasente ke, omuntu module eyo afiira ku myaka 10. Okay. Yeah. Ejo kikulu nnyo webale nnyo Gen for that particular update. Mwena bali our program The Flash Channel Uganda mwebale nnyo ddala. Don't forget to subscribe and share our content all the time. Tebo boy nacho sabola okuchwaga tukulangire batukuyisizeeko. You can call us on our flashlight channel numbers which is 0759915165. You can call us then tuiseke ebirango byo bacho join any info you got sabola okutuba. Please you can go through us. We shall be in position to deliver your information. To check on us where we are going. Is particular very sick. Please let's keep in touch of helping implementing obulamu bwe Buddha engulu. N'ekyokubiri kyemutajja kwerabira kiri nti omukulu nga Gen.Bigirwa very soon agenda mu kadaali anytime. Struggle tetujja kujja mu gyokayika kubeera nga tukaaba. Gen agenda okuwasa. Agenda kwasa n'olw'ensonga eyo musobola okusigala nga mumucontactinga ku namba ye ey'essimu era mwe abamusuubiza obusobola sukali bwatuuka seba kusuubiza. Tebunatuuka. Kase namba mwagifuna naye please kindly mugende maaso n'oku contact team tulabe ki ekiddako. All people in the diaspora sijja beerabira mwebale nnyo okuyimirako amunaffe. People in Africa, thank you very much. People of East Africa, mwebale nnyo mwebale ddala. People everywhere in the world. Mwebale nnyo obutabanga ku mukutu The Flash Channel Uganda entakira. Mama Julie Mugaga webale nnyo webale okubeera ku program all the time. Sarah webale Momo batumideko Katunda
Ahmed big up saba kutumiddeko Gen.Bigirwa bali information ono kakande abano mwebale nnyo bagambe wali yogerako ku mbeera eri mu ekasese nti bekase katulabo kwigattako abjagendo okuba gosha mobile we agambe abalomusiza mwena mwebale nnyo ddala atuzo butasuka uno olunaku olwaleero naye nga don't forget to share and subscribe our content all the time. We shall be in position to update you buli lunaku kulo bulungi bw'eggwanga n'ensi yange nange kama kwogera ali wano mbagaliza okubeera obulungi paka olundi nga mukama wange mubeezi baffe mbere bulungi mweraba.